Hello. Bannayuganda bannange mwenna abali ku Facebook essaawa eno, mbasaba mwenna abandaba essaawa eno munsabire nnyo, buli omu waali ansabire, munsabire nnyo, buli omu ansabire. Ndi mu buzibu bw'amaanyi, ngenze ne mukwano gwange ne tugenda mu kifo bakiyita, mumpulira bannange, ne mu kifo bakiyita oba Tefoteni. Mukwano gwange kiwunya deno anvuze n'antwala mu kifo bakiyita Tefoteni. Tofaayo bwe batondaba. Essaawa eno wenjogerera ndi mu garagi ya ssomero gye neekwese mu garagi y'essomero. Ngenze ne mukwano gwange n'asitopinga emabbali g'ekkubo. Bw'asitopinze nga waliwo abantu bali mabbali g'emmotoka beekalakaasa bakutte amajambiya n'emiggo, kuliko n'abaana bato. Ndi South Africa, abaana bato nga bayimba ebintu sibitegeera. Ngenze okulaba bansongamu, abaana bwe bansonzeemu ne mbuza mukwano gwange owaaye ki ekiri awo, n'aŋŋamba abo bali mu byabwe. N'amala n'aŋŋamba ngenze okulaba abantu bawera balinga abantu 100 ne bajja, wadde omukwano gwe gwabadde ayise abadde azze muganda we, ne bakuba emmotoka. Ne nzigulawo emmotoka ne nziruka ne nnyingira emmotoka nga njagala kuyingira mu mmotoka ndala. Bantu beekalakaasizza nga bajja, muganda wa kyali wange n'asimbula emmotoka n'adduka n'andeka wakati mu bantu. Abantu bankubye emiggo, bampisizzaako amajambiya, n'enziruka neetaase. Siba kubanga sirinaamu ku maanyi, singa nafudde dda. Baganda bange mwenna abampuliriza, bankubye emiggo, bansaza ebyambe, bankubye n'engwa wansi, ne banfotola ne bankuba. Nenziruka, badde nziruka nga nsala ekkubo, emmotoka n'entomera. Emmotoka bw'entomedde nengwa ku boneti yaayo nga bakyajja. Bwe bazze ku boneti nenziruka nenkwata emmotoka eyo, nengikwata omukondo giggula, ng'emmotoka nzigala eri locked. Nengiggula, bwe ngisisa ogiggula w'emmotoka n'atya, n'asimbula busimbuzi, emmotoka n'ensigaza omukonda gwayo mu ngalo. Nenziruka nga abantu bakutte amajambiya. Bannange munsabire wendi, simanyi na bwe ngenda vaawo, ne bendi nabo sibeesiga. Ne bajja nga bangoba, ne bansika enviiri, ne bankuba kye bayita xenophobia. Bintu mubiwulira naye bya ddala. Ne wendi simanyi oba ngenda vaawo nga ndi mulamu, kubanga neekwese kye muba mulaba nga temundaba. Nenziruka, bwe nziruse nensanga oh my God, nenengera bannaye essimu yange egenda kuggwako omuliro, mugiraba. Nendaba poliisi, nensibula wa poliisi nga muyita ajja nnyambe. Poliisi ne muyita ajja nnyambe. Abapoliisi ne bandaba nga balina n'amataala, ne bandeka abantu ne bankuba banzite. Poliisi neeweta n'edduka. Poliisi bwedduse nenziruka gye nzirusa, ate nensangayo ekikwekweto ky'abantu abalala nga bakuba omu Nigeria nga ye yagudde dda, ng'agenda nakufa, bamutemyeteme bamutta. Ekinnyambye nendaba essomero, nempeta mu ssomero, nennyingira essomero. Aba security ne bandaba ng'abantu ne kati bakyekalakasa wabweru. Nennyingira
nekwese mu ssomero kati wendi bagambye bayita poliisi nabo sibeesiga nabo tebanfaako bannange baganda bange munsabire essimu yange egenda kuggwako omuliro munsabire eve wano munsabire nkomeweka nga ndi mulamu abaana bange mama wange bakyali bange nebyenkoleredde obulamu bwange byonna banange munsabire bakyali bange mwana munsabire ba South Africa ebintu byemulaba bya ddala banange ndi simanya bayitayo batya tefoteni simanya tefoteni simanya tafu simanyi yo bayitayo tafoteni oba tefoteni mu baddugavu bannange bennyini aba South Africa bebankubye bwenva wano mukama n'abansaasidde nga bwazenga nsaasira bwe sivaawo bannange bwana munsabire bwe sivaawo aba South Africa beyise bulungi abaana bange ebintu byange bikoleredde byonna mwana bwe sivaawo simanyi oba bannange kiwuunya deno abamumanyi mulese emmotoka ye bajaasa mulese mu mmotoka simanyi oba ye mulamu simanyi oba kimeekinze simanyi bannange munsabire South Africa yeetaaga obuyambi kampani zonna ezikolagana nayo mwana munsabire bonna abamanyi tefoteni gyendi abasobola okukubira poliisi ndi ku ssomero sirimanyi ngalinnya desimu egenda kuggwako omuliro ndi ku ssomero high school eri tefoteni oba tefoteni wonna bannanga balina abantu abali okumpi munyambe bwemba sifuddeewo munyambe munsabire gena maaso bannayuganda bannange bwe twavudde ewa Hajat nga ndi mu mmotoka ya Kiwunya nga tugenda ku location eddako ba videographer n'abalala ne bagenda ku location ekola ki eddako shoot gye twagenda okushootinga outdoors yadde omuntu mugambe nti tugenda kuddamu alekerawo kuba agenda kuba anti live jagala abantu bafuna obubaka buno okubanga abantu bafulumiza ebintu bingi ebibi nanti kuno gena maaso kakati munnange netugenda n'Ekiwunya n'agamba tupakinge ku kasitowa bayitayo Tamfoteni oba Tefoteni afunire abantu abetukoze nabo ebyokulya n'ebyokunywa twapakinze emabbali g'oluguudo muganda wa Kiwunya n'apakinga mu maaso g'emmotoka gye twabaddemu newe twapakinze wabaddewo abaana abato n'abantu abakulu nga bakutte emiggo n'ebirala bingi nga bayimbayimba obuyimba nembuuza deno aba bantu storage naŋŋamba abo tobafaako bali mu bintu byabwe bya culture so nabadde nesibye flag ya Uganda mu bulago nga bwe tugenda okukwata outdoors ngenda kuba nyambadde flag ya Uganda bwe nafulumye wabaddewo abakyala babadde nga bana wabweru abalala nga bo tebali ku abo bantu naye nga bali awo abakyala ne bandrecognize nga bamanyi tesi palaso ne basembera ne bansanyukira nnyo ne bansaba ebifaananyi ne tutereera tandika okwekuba ebifaananyi abantu ababadde n'abaana abato ne babuuza ani oyo ne babuuza omu n'abuuza omuwala awo naani omukazi n'abagamba ono celebrity kuva mu nsi yange nti ovaawa ng'emboozi
n'abuuza muvaawo nti Uganda. Ne basooka batuvaako. Abakazi ne beekubya ebifaananyi. Bamala okwekubya ebifaananyi, tugenda okulaba omuntu ajjayo kamera omu kwabo baba South Africa n'agitutunuzaamu nga bwagitambuza olwo Kiwunya ali mu mmotoka ye akomyewo bwagitambuza bw'ati. Ngenda okulaba abantu beeyongera okuwera. Neŋŋamba omukazi omu nti owaayo abantu bano balungi nga bwe mbeereko eyo nendaba video bwe South Africa be bakuba baba recordinga yangu ankubira abakazi ne bagamba abantu nga bano si balungi ne mbuza omukazi wadde omukazi omu omukambo oba muzulu oba mukinaleekaana nga atusongamu ne mbuza omukazi agambye eki n'agamba nti muli baavu temutwagala mu nsi yammwe ate mwe mujja mwagala kweyagalira mu yaffe nentya mba nkyuka bwe nti okuddayo mu mmotoka ne bankuba ejjinja eryasoose mu mugongo bankuba ejjinja emmotoka ya Kiwunya ng'eri mabega ng'aliwe tuli mu maaso ya muganda we ng'abantu bave ne wava emmotoka ya Kiwunya naye ngenda okulaba bagikuba ejjinja mu ndabirwamu n'enziruka nyingire emmotoka eyambadde mu maaso. Bwe nadduse okuyingira emmotoka eyabadde mu maaso omba ngituukako muganda wa Kiwunya n'agisimbula era muganda wa Kiwunya yakoze bubi nnyo yandaze ndowooza ettima erisembayo kuba namusanyukidde nnyo yabadde ayambadde n'essaati we namusangidde ng'eriko lo nga kitegeeza radio and Weasel. Ne musanyukira nnyo naye munnange nadduse okuyingira emmotoka y'omusajja oyo n'agisimbula n'andeka ku kkubo bankube banzite ne njigoba abantu ne bankuba emiggo ne bankuba amayinja emikono gyange ogiraba gyonna era kyannako nti waliyo omuntu ali eyo asobola okwogera ekintu kino ekisemberayo ddala obubi ne bankuba nenziruka nga sikyasobola kuddayo mabega mmotoka gye ziri. Bwe nadduse ku kkubo nga buli ali kukuba nkuba nga bwe bakuba omubbi ne bankubira ku kkubo ekkubo lyabadde bize nga n'abali mabega bwe bangoba nenziruka ina omusajja omu gwe nasanze ku kkubo ng'akutte ejjambiya nga ntaayiza gye nzija nziruka ngenda naye ng'ate emabega sobola kuddayo kuba bali bangi ate nga ninamuyitamu ekyomukisa omulungi omusajja nadde mutuukako nensibamu n'awuba ejjambiya neyitawo nemutomera n'agwa kati ate mumutomera nange nengwa bwe nagudde ne bankubira wansi awo amagulu gange gonna amaviivi ne bankuba ne bankuba Katonda nannyamba ala ne mugongo eno yonna nina amabobo nnumizibwa Katonda nannyamba olw'amaanyi engeri gye ninamu ku maanyi nti ndi fiiti nensituka bwe nasituse nga bansika enviiri waliwo yankutta enviiri n'azisika nga sikyalina wendaga kisa kya Katonda nembeesikako nentuuka tayimu nga mpulira neŋŋamba Katonda ndabika ngenda kufa leero nga maze okikkiriza kubanga nga gyenziruka simanyiyo buli gwe nsanga gyenziruka beeyongera kwegatta ne bawera bangi bankube banzite omwe yankutta enviiri bw'ati nga mwesikako nga yekaŋŋanya okudduka nkutta essaati n'enviiri ne mugamba brother n'angamba brother what when you don't like us in your country and you come to ours nansamba ne mwesikako nenziruka nga saagala kubako n'omu kubanga kyadde kigenda getting worse mba nziruka nesituka ku kitaala emmotoka emu ekyanyambye yadde ejja ku kitaala bakubanga tewabadde bitaala nandibadde mufu
emmotoka nentomera nengwa ku bonnet bwe nagudde ku bonnet neneetooloola emmotoka nengikwata olugi ndugule nga ndajanira omusajja ali munda mu mmotoka anzigulire nga ngikoona endabirwamu bwenti kubanga nadde nziruse nga mbaleseko ka distance katono naye nga bakyajja nga beeyongedde street ejjudde bwe nasise emmotoka bwenti omusajja n'asimbula emmotoka olw'amaanyi g'okulwanira ndabye mwana abantu waliwo yagaya mbu yagenze n'asika n'oluggi lw'emmotoka ye ne luteggula ne lutamenyeka muli muswaza muli bantu babi nnyo era mukama abalamuze ekisa nakuta oluggi lw'emmotoka nga ndulwanyisa oddugula nga luli locked gayi n'asimbula omukonda gw'oluggi ne gumenyekera mu ngalo nemanya nti obulamu bwange busigadde ku kisa kya mukama nenziruka nenyambuka aliwo ekikubo kye nayambuse ngenda okutunula wansi nga badde bangoba kuliko nga babiri abalala balabika baweekedde ne baggwamu amaanyi nempeta on my left nengwa mu bantu abalala era abaxenophobia nga bakuba gayi yadava Nigeria nga n'obulamu bumuweddemu kati nina omulala gwe nalabye ku intaneti okwo oba musiru oba yasomesebwawa buwategedde otya mbu mu Nigeria kale ebyo ebibuuzo bye mubuuza abantu mmwe omusajja badde bamukubye ng'obulamu bwe buweddemu nga South Africa bamubuukirako bagamba just because you from Nigeria you stupid bitch nga takyasobola era alina okuba yafudde kati nentunula nga babadde bangoba bakyali mabegako nabano benguddemu nga nabo babi nenzikakana nefuula nti teri kigenda mu maaso nentambula mpola ngenda okulaba nabo bakyuka bantunuulira naye nga tebakoze eki tebannategeera oba ndi omu ku bo oba siri nga bali mu maaso mukama nannyamba wennyini we nadde ntunuulira nga waliwo essomero oba ye Tefoten High School nga waliwo essomero ekikomera nga kikyali kiggule zabadde saawa za lwaggulo zakunnyuka nenziruka nenyingira ekikomera nayingidde ekikomera budde nga buwungedde nga bukutte ekikomera ky'essomero kyabadde nenga garages nga kuliko enzigule naye nga nzigule ekitundu paka wansi nenziruka nenekweka munda mu garage mu kasonda nensirikirawo nga simanyi nakyakola sente zange zonna zinabadde nazo bazibbye ekyanyambye essimu yange yabadde mu mpale engeri gye twambala empale zi tight jeans ngeri mu nsawo ya maaso tebasobodde gitwala nga simanyi kyakola nenzigyayo essimu nga siinako airtime nengezaako contactinga abantu be South Africa nga mbakubira ku WhatsApp gwena nga benkubira tewali akwata awe nagendedde live namwe nimbabuulira mu mbeera mwendi nga neetaaga obuyambi mba nkyayogera ku live owa security najja akuuma essomero najja nemmundu pisto ng'agijjeeyo nambuuza gwani nemugamba muganda wange nze ndi musajja muyimbi nva Uganda sibeera wano simanyi kibaddewo saze wano kulumya muntu actually nazze kukola business mu nsi yammwe sajja nangamba ova Uganda nemugamba nangamba nva Congo obadde ki nemubulya story gye mbabuulidde nemuganda in fact nina kye nerabidde bagamba bannayuganda bannange nabadde nziruka ku street omusajja wejjambya we namwegiddeko ng'emmotoka tennankuba poliisi nejja South Africa nga n'amataala gaaka ku poliisi nenjiwubira nga nkaaba nga ndi mu musaayi poliisi nentunuulira neweta bwesi negenda kati eno kandike wali ku mukongo n'amugamba abakongo nemugamba bambi nyamba naggalawo geeti y'essomero abantu ne babeera bangi ne beegatta ne bali abadde bakuba omu Nigeria babamuse ekyo mukama yamanyi nga bali bweru beekalakaasa bagamba omukongo mutuwe mukongo ng'amanyi olulimi lwabwe ate ng'alina ne pisto mukongo n'akubira poliisi eyabadde okumpi nejja era nenfuluma naviiriddewo mu mmotoka ya poliisi neŋŋamba abapoliisi nti n'abapoliisi bannammwe abandabye nga bankuba tebafuddeeyo owa poliisi nanziramu bulungi nnyo
nti bagambye nti nammwe bwe bajja ewammwe temubaagala ate wano mubayisa bubi ova Uganda ne mugamba Uganda nangamba mbu mwagoba Yvonne Chakachaka ate mumweyagalira mu nsi yaabwe mukwatira mu video nenyingira emmotoka mu motoka ya poliisi nga tutudde ne banvuga ne bantwala paka ku bannayuganda bannange nensanga Norman ne Solidi ne banyamba ne bantwala mu ddwaliro ne promote yandeese Juma ne bagenda mu ddwaliro ne banzijanjaba era ne bampa ekitanda gye nsuze ne nvaayo essaawa eno naye nga bantu bannange kyenjigezako bagamba mukendeze ettima nze nadde nfudde mu ddakiika entono ennyo era ndi mu bulumi bw'amaanyi Palaso kankubuuze n'abantu nga bawule Palaso waddeko n'omukazi bannyonnyola bagakumanya ojjawo ekintu kiri jawo ekintu kiri byogerako ebyo sagala kimenya n'omutima oli ogamba nti wadde n'omukazi sisobola nakyogerako South Africa mwe mubeera South Africa waliwo ekintu ekyalayisi wano ng'omukazi nti osobola tekisoboka sagala nakyogerako sagala kwegatta ku busirusiru bw'abantu nga bakakensa bulijjo mumalamu amagezi naye amenye omutima kubanga nze simulinaako buzibu si kakensa ono promota Juma yagira gundi yamwereza bwe yabadde kakensa naye nga yamuwadde video Kagame etali ntuufu ng'agamba nti yaze nansi no problem nze si ensonga nze njagala kwogera n'abantu abayimiridde bannange munzikirizeko njogereko nabo njagala kwogera n'abantu abambeereddewo abanyimiririddewo saagala kwogera n'abantu ba mitima mibi kubeera kino ekyantuseeko olwabo ab'emitima emibi ekyo Katonda yanaabalamula bakakensa n'amagezi gaabwe okitegeera nze sijja kukola mulimu gwa Katonda bankubye muno mu lubuto wano wannoma simanyi oba ndi damaged munda bankubye eno amabulooka emikono bagikubye emiggo bagitemye engalo zange zino zonna zola tezikyalina maliba wano woolaba wano olaba n'omusayi guyita mu bandage so sola kudda mu magezi ntegera yabo bantu anyway kyenjagala obagamba bannayuganda bannange ekintu kino ekyantuuseeko kisobola okutuuka ku ggwe oba ku muntu gweyagala ng'ali South Africa n'ekirala ffenna tusituke bannange companies ziri wano zi MTN zikolera ewaffe zi Coca-Cola n'obulango tulaba bwe South Africa nze nakula ndaba movie za Steve Biko ne tukaabira wamu mu biseera bya apartheid taata wange yazindaga zi Sarafina Nelson Mandela bwe yavaayo ffenna twasanyuka ensi yonna eyagala Nelson Mandela bannange ensi eno bannange lwaki ani yabanyiiza ani kiki ne bannayuganda bannange mfe nga siina abaana bange yani mama ono omwana ayimba ne Kamiliyoni ono yalwene ebbanga ddene era naye ng'abeera Tafontein nga ye tebamukuba olw'okuba baamubulirawo amateeka ge South Africa Papa CDS ye nga tebamukuba naye kati ono gurupu gye yabaddemu yokka bo badduse kasita balabe bali babba balinga bazze bo ne badduka ono tamanyi makubo musajja watu yadduse ndowooza dda ku mmotoka kanjigule neesibiremu bambi musajja watu bye yakoze okitegeera ne bamugwa ate bamukubye n'akatono amuteringiyo era ayise n'engalo mu maaso munne eyakadda wiiki eno eweddeko bamukubye amasasi ne bamuttirawo ogwo omulambo gwakadde Uganda kati Palaso baba bino obulejja tebamukubye ate teyagudde na mbakubi era taddamu n'akyogera teyagudde mbakubi taddamu n'akyogera munnange naffe tunyiize nnyo ate ekisinza otunyiiza babitadde ku media yonna mbu xenophobia okitegeera ffe tugenda kubeera involved nti Palaso waawe Uganda okitegeera bannayuganda abaatuleetera obuzibu ffe twakajja tutereere kati abaaleeta ebizibu bannansi bajja gamba ye bannayuganda okitegeera lwaki abaatuleetera ebizibu tufuta tuleetera bizibu tuli bana kutunoonya fiizi z'abaana baffe
next time manager aletanga abayimbi bana abatalina mpisa abatafuga bitundu bya kyama kyabwe abaterangako abakazi baabwe. I'm telling you, Palaso bulijjo manyi muyivu engeri gyakubako ku kyeyo yandibadde asirika. Things happen. Banne ababeera ano nga tebaaba ku bye byabadde nabo olw'okuba bamanyi. Maswanko, Mzee Maswanko, muve muwulire abantu ekituufu. Osinziira ku live ya Palaso ayogera bintu biri different nnyo n'ebiri ku ground. Tulina image yo protecting nga fa South Africa naye wenyini nga promoter. Muve muwulire abantu ekituufu. Simple ekiri official. We have a name to protect nga Uganda. Nga mwe ba promoter mumushabange ekyokusaaga nojja kujja omuyimbi e South Africa, ojja kujja omuyimbi e Uganda ateekemu agaboozi olw'ensonga Odigundi eyo live Palaso gye yakoze. Live eyo yakoleddwa eri so disturbing ate nga teri real, to be honest. Kigenda bakusanga mu abayimbi nga mwe ba promoter tukyazanyisa ekintu kino ekyabaddewo like stank oba bakitwasi kituufu naye tugona cost nga kigenda bakusinga mwe ba promoter okujja omuyimbi e Uganda omuleeta wano ye tajja kumanya nti yawaddemu bakateewa bitwasi bituufu naye nga we deserve to know the truth nga Bannayuganda because stories zicontradictinga nnyo. Fine obuzibu bwabaddewo ekyo teri akigaana naye waliwo ebyayongeddwamu ebitabaddewo nga fe abanga ya mu South Africa woba ogudde mu bantu abakubi. We know what they can do. Newe okwata gundi live ya Palaso n'ogyetegereza n'oyibadde ya 40 minutes engeri gyayogeramu n'abanga akyalina sikini ye bw'ato okyuka mbogayiye ng'oyogera yinza obutakibale kati nga ffe ababeera ano ogayiye bano bakubi oba nedda. People deserve to know the truth. Muveeyo n'official statement mwe nga bapromota abaleeta Palaso mutubuulire. Naye nga story eri ku bantu ndala nnyo buli omu ayogera kikye everywhere buli omu naye tuvayo ne official statement mwe nga abaleeta Palaso ne mutwa statement ekintu ekyatandise paka ekyawedde nga kiri clear. People won't have doubt. And at the moment people buli omu alina story yiye because namwe mwenyini abakwatibwako muganya okuvaayo okuweta official statement. Fine ye yafunye obuzibu ng'omuntu naye twagala kumanya what really happened. Mulimu ebyokwekalakasa, mulimu ebyomukazi w'omukaladi, mulimu simanya biki. Abantu bakuba amasimu okuva Uganda batubuuza ebintu byetubimanyi naffe we don't know what to say. Muve mutwe official statement. Ono tagudde mbekalakasi babadde bali mu kunoonya bumaama ye yaleese essagaliko eryeri ekyaddonde eryabafala mbu omuntu bwoba ng'oyambala ovuga emmotoka simanyi kompulesi eno oba wa bbeeyi nnyo agudde ku baana b'abaani tebamanyi suudi bagiyise Uganda eri gye baba bamanyi bw'oli omuntu akuvuga emmotoka kya bbeeyi. Aleese amasape wane South Africa tagimanyise muzanze eno bagiyita muzanzi so era ajja kukkiriza nga zeeyo ategere nti eri South Africa tebazannyirayo adda ku mbunna atuuse ku bukala ng'ayagala kujooga olw'okuba asibye buleedizi anaakinyumya. Ayagala kukola vidiyo era vidiyo ye ejja kutonda. Agenda ayimbire bannyawupe tajja kutuyimbira oyo alimbalimba. Nedda talina femu gyafunye musajja abanne musirusiru
oyo nonootya ekipaate woogenda okukolera ayagadde akola amawulire atuuka okuddayo eka bamutunuzeemu kamera n'atakimanya nti ate ayonoona waakolera kati olwo abaamulanze abamwewadde essente zaabwe kuba mubajja omulala mulimu abava ewala olwedde abagambye nti bamutemye ejjambya naye ng'alina ekiwundu yadde ekimu yadde ekyakambe talinaako yadde wabula ate amaze okwonoonera abaamuleese kuba abantu abamu ku badde bagenda okujja bagenda kukoma mu kkubo bw'oba ogudde mu beekalakaasi guba musango gwo kuba abantu bonna abakubiriza nti woolabira abeekalakaasi togenda oba toli munnaabwe wabula kyo kyatutte mutwe ate kituuse eri bakikanze kidduse ate kati kiri ku mawulire ayogera ebitaliiyo asobola okulaga abantu yadde akanuubule kayina kebamutuusizzaako omusajja bannaye talina makulu oyo talina oyo ku byayogedde byonna ebyobulimba tasaana kuyimbira bannayuganda asaana ayimbira banyawupe bana basula wabweru abakoowu kuba naye mukoowu otandika otya okweyogerako ebyobulimba sajja tekalina makulu tekalina magezi Makabumba mpagira gwe kuba ebintu bikwatagana ate waggulu wa bbaala ate wansi wa ssomero ate mu loogi ate mu ddwaliro ate ku live omuntu omu abe mu bifunga 8 eno ali ku live eno ali mu loogi eno ali mu bbaala eno ali mu yeekwese mu ssomero eno ali mu ddwaliro bijja kuvaayo pero oli mutuufu nnyo ensonga eyo naye kati kiri bwe kiti fe tetugaana oba balasa ali mu ddwaliro tetugaana naye atubuulire amazima bamukubidde ki ekituufu sigamba mulemu kugugera xenophobia mukimanyi kibayita xenophobia nga bakuguddeko mba ate nziruse nenziruka nengenda wali eri ng'okyali awo okyadduka bamukubidde kyamazima abuulire eggwanga aveeyo eggwanga alitangaaze nti owaali banna alina kutte ku muka omukaladi ne bantwalaganya ekyo kyofeka ab'omunda eyo ababeerayo tukimanyi nti yabadde muka mukaladi yaleese ebizibu muleme tubuzaabuza